omubaka agoberera ebikolwa ebiri mu Patriotic League of Uganda. Mubadde mwenna mugoberera okuzuulibwa okubadde kumaze kati kugenda mu wiiki n'okusoba ku mirimu egitambula mu Parliament gye twayise Parliamentary Exhibition. Ogwo mulimu mulungi era nga bwe guzze gukolebwa ne mu bitongole ebirala mu ministries, kubanga y'emu ku ngeri bannayuganda n'abakulembeze gye bakola accountability ku bakulembeze baabwe, ministries, departments n'ebitongole ebirala ebibatuusaako obuweereza. Era ogwo omulimu nja gubeebaliza. Twamaliriza nga tusanze nga batutegeeza ensonga y'okugabana ensimbi eyaliwo mu kakiiko akaddukanya Parliament kayite Parliamentary Commission, ng'era batulaga nti waliwo obusiimo obwagabibwa okuweebwa abakulembeze ab'enjawulo. Omu ku bo eyafuna akasiimo y'Oweekitiibwa Mpuuga, omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti eyawummuzibwa emabegaawo, era Vice President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Greater Masaka. Twamaliriza olunaku lw'eggulo nga tufunye amawulire nti ekibiina kyatudde n'abakulembeze baakyo ab'oku ntikko ne bayita mu nsonga eyo, era omukulu baatutegeezezza nti Oweekitiibwa Mpuuga yabaddeyo era ne bamubuuza akagga n'akawonvu era n'abannyonnyola bitya bwe byatambula. Gye byaggweeredde nga batutegeezezza mu mawulire nga bwe yakola ekivve era ne bamusalira akalabba ka kumuwummuza ku mulimu ogwa bwa komishona bwe yabadde afunye emabegakaawo. Kale nno nze nga nze omubaka maze ebbanga nga ntegeeza bannayuganda n'abalala nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'obukulembeze ekyamazima tetunnabeera beeteefuteefu kutwala bukulembeze bwa ggwanga lino. Olw'embeera abakulembeze omutindo gwe balaga nga bakwata ensonga ez'essimba, tosobola kubeera ku nsi kuno lwankubadde balina bye bayita abatuukirivu, naye ekyo ekigambo okiteeka mu quotations. There is no saint here. So it's kya buntu okubeera nti omuntu abaako ensobi ekolebwa. Sikkiriziganya nakikolwa kyakwegabira ssente, kubanga waliwo abantu bangi abaweereza eggwanga lino, abasawo, abasomesa, tebalina mukisa ogwo gwakubaako busiimu bwe bafuna. Abasawo bakola bingi nnyo ne bafunamu n'endwadde, musaayi gubayiikidde, bafunye hepatitis n'ebirala, n'obujjanjabi ne bubula. Tebafuna mukisa gwa muntu abakwatako mu ngalo nti abayozeeyoze abawa akasiimo. Abasomesa ate bwe kituuka ku musomesa kisukka, kuba omufundako n'omusawo bwe nzijanjaba omulwadde obulungi asobola okumpaayo omutwalo nanga nti ogule sabbuuni, naye ate omusomesa ye taliiyo. Omusomesa ye aliwo okunenyezebwa bunenyezebwa singa omwana aba takoze bulungi. Tuyina abakuumaddembe nti otuuka ne bamuteeka ne mu mbeera ey'akazigizigi, oba waliwo abeekalakaasa
ne baagala n'omuggyako ekyuma oba emmundu naye ng'alina okukuuma obuntu bulamu alabe nti akola omulimu ogwo mu kunyigirizibwa. Naye ekizibu kiriwa nti tuyina okukimanya mu bukulembeze oba waggulu. Obukulembeze kitegeeza nti ojja kubeerako n'ebyofunamu ebyanguwa n'ebikaluba. So bino kuzaala nja bigeraageranya n'okuzaala. Okwata otya amazzi ag'ekisasi n'omwana. Tosobola kubeera nti eby'omuzaaliro byonna obireeta ku mitimbagano naddala nga biri ku bakulembeze banno. Ekyo nno ne kinkakasa nti kituufu ddala nga bwe nakiraba nti obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu embeera nnyingi ey'obwaddiikuula, kazanyiikirizi, katemba n'ebyewuubo. Era nja kwebaza nnyo obukulembeze bw'Oweekitiibwa Robert Ssentamu Kyagulanyi nti butuyambye nnyo okutegeeza eggwanga lino nti wabaawo ekintu omuntu kyasobola ne kyatasobola. Kuba bwe twali tujja twateekawo essuubi ddene toba oli awo tusobola okutwala mu maaso eggwanga lino, naye atuyambyeko nnyo kakasa nti waliwo ebintu abayina obisobola ebimu ne babirekera abalala, ate abalala ne basigala ku bye bayinza okusobola. Kati n'olwekyo ebyobukulembeze atuyambyeko nnyo kitegeera nti tayinza kubutwala mu maaso. Abakulembeze it's societal, bwabaawo obutakkaanya oba ensobi zonna ezikoleddwa, waliwo embeera eri diplomatic, embeera ey'ekitiibwa esobola okuba ng'eyitibwamu okusolvinga ebizibu. Joan emabega jjo ly'abalamu twalaba ekizibu ky'amabaati, naye twalaba mukulembeze engeri gy'akwatamu nsonga eyo. Kitegeeza bonna bonna singa kati twavaayo dde Magombe, bw'obeera mu lutalo nga bw'ojja otambula n'abajaasibo, buli anaakola ensobi nga mumutemako mutwe, olwo olutalo munaaluwangula. So n'olwekyo basebo ne bannyabo, nawankubadde sinza abadde nnyo nti atambula wamu n'omukulembeze Oweekitiibwa Mpuuga, naye nga nze alumirirwa eggwanga alaba biki bwe bitambula, nja musaasira nnyo olw'ebimutuusibbwako, kubanga embeera ebeera nti omwana bw'afunisa munno olubuto ku kyalo abeera mu luggya ne yeewakana, naye bw'oyingira mu kisenge maama wo n'akubuuza nti olubuto luno omukyalo ono omumanyi, maama wo oba oyina mubuulira kituufu nti omuwala mukola ki, mumanyi. Kyenkakasa nti Oweekitiibwa Mpuuga kyeyakoze ng'alowooza nti baadiiringa nabo bantu ba buvunaanyizibwa era abasobola okukwata ebyama. Kati baba nga balemereddwa okukwata ebyama bya levo y'ekibiina, ate bwe tunaatuuka ku nsonga ez'essimba ez'eggwanga, highly classified information ey'eggwanga. So n'olwekyo basebo ne bannyabo yensawo gye yadde bategeeza nti tweyozaayoza nnyo Oweekitiibwa Robert Ssentamu Kyagulanyi ne banne olw'okutegeeza eggwanga lino n'emirirwano nti tebannatuuka kubeera ku levo esobola kukwata ggwanga lino ditwala mu maaso ne litambula omwaka gumu 2, 3, 10 nga teritudde mu bizibu nga bye baagala okututeekamu. I've not come here as to lambast anybody. Maybe you might need to revoke that. Lambasting is too much heavy word. But the point is that whereas they are praying holy, they don't also have clean hands. But this is not a foray yet for me to have those revelations, because this is the same reason as to why I've come to you, the media people, to give you my grievances over the statements that were made yesterday. So I cannot be here again to say all the bad things, all the nefarious activities that happen at the Secretariat. So I will have followed the rabbit trail of the same people. The top-notch thing is that there is always
classified information that you have always to keep abreast. Okay? So that you can be able to walk the journey and conquer or maybe liberate the people and take them to the Nsinsubize. Otherwise, if you are the leader of the troops and you are going to be reactive to all heckles as you move in, castigate, ostracize, and kill perhaps your troops, that means you are reducing your numbers. That's a very diminutive procedure, and chances are that you will never liberate the country.